Badde Lawrence onako olwaleero asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda wali e Mubende era ne kamukakasa nti ddala asobola okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Buweekula County. Embeera bw'eti bw'ebadde. Munnamawulire wa Salt Media Kyambadde Lawrence asunsuddwa okuvuganya ku bukiise bw'essaza ly'e Buweekula mu disitulikiti y'e Mubende ng'ono talina kibiina mw'ajjidde. Akulira ebyokulonda e Mubende ku Nihira Christine akasizza nga Kyambadde Lawrence bw'alina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa okwesimbawo ng'omubaka wa Paalamenti. Declare Kyambadde Lawrence duly nominated as a candidate for elections as Member of Parliament for Buweekula constituency in Mubende district. Congratulations. Lawrence, congratulations, receive your form. Oluvannyuma lw'okusunsulwa Kyambadde ategeezezza bannamawulire nga bw'azze okununula essaza ly'e Buweekula era nga mwetegefu okubakiikirira. Tugenda kutandikira ku kibbattaka. Abantu baffe bababyenye ettaka e Butolooga eyo babagobaganya si Butologooka ne mu Madudomu babagobaganya ku ttaka. Oli kasita afuna ssente ne waba avaawa ne waba ava Kayunga ne waba avaawa omutima gumutwala Butologo kuba amanyi abantu baffe abakulembeze ababaddeyo babakuumidde mu butamanya. Kyambadde Lawrence agamba nti Buweekula eyina ebizibu bingi omuli enguudo n'amazzi. Omubaka wa Paalamenti abeera mu kiise ku Gombolola, abeera mu kiise ku disitulikiti. Ebyo byonna ababaka babaddeyo badde tebabikola. Kakati no Kyambadde Lawrence nzize amazzi amabi tuli balunze ewaffe tunywa n'ente. Okitegeera kakati no kyekiseera tutuuka okulaba nga tufuna amazzi amayonjo. Tetulina amasanyalaze ate nga gavumenti eyina project esasanya amasanyalaze mu bitundu byonna by'eggwanga. Ne lwaki ffe ewaffe Butologo tetufuna amasanyalaze? Tetuli Bannayuganda?